abafumbo bannange mbagala nnyo naye olumu munnemu okuwolereza munnemu okuwolereza nenga kati bane leero nkwatewa mukyala wamuwulidde namulabye ku mawulire naye ekyanyumidde nambemu yavuddeyo oli kuwasegirinya nambemu awulidde yagambye kyokka nze omwami wange nali mbeera naye nga talina buzibu ng'abeera bulungi neno nambemu teyali wambaga nambemu nga tegwesigwe wambaga ati kati oli ono wokubiri Patricia yajja n'alyawo mukyala wampita teribeerako nti gwe nambemu namba 2 gwaba mukyala we kati wompita ye mukyala kati kitegeeza oli abadde ki maama w'abaana baby girl have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie naffe wano omufumbo tasobya dia omufumbo tasobya oba mwami yakuba mpesi it doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. tubaniriza nnyo nate YouTube channel yaffe eno eya Babinals tukomyewo n'agoocha ekiri ku social media kitokola bannange abafumbo bannange mbagala nnyo naye olumu munnemu okuwolereza nenga kati bane leero nkwatewa abafumbo baafuuse ba bintu byababiso omuntu akutta bannange patience tebatukoze kino bannange bintu bitabuseemu naye nga tunabagendeeyo kati tubuuze ku bantu bantu bayinza kugamba maama bano bazze buzzi kutugwira tusabuliddewo tugenda kwogerako ku Patricia omukyala gwe bagamba mbu yasse omwami we tugere ku mukyala wa Seginyi oli mukyala wa Seginyi yavuddeyo omutuufu eyavuddeyo hannange poligame tugenda jogerako ko wane ye mukulu ye muto godde tebamanyi aleka kati si ye mukulu aleka haki ya side ano haki balabika bebano tugenda kuwasaka mutaye family members zange babiri nono tukuwoowe naye ate abasiraamu bagamba mbu mukyala namba oba 1 oba ne namba 2 oba alina sooka kukkiriza kati ye ekirowooza Seginya tebamukkiriza omukyala yagambye mbuno yamanyi omwami we yaleka ba baby mamas so si bakyala kati noyo story tugenda batuyitamu then ne kuba tiktokers wali wa tiktokers abavuddeyo nabo basiraamu omu yagaza n'agenda ne yeegattira ku kitanda kyo ne bannange tubanyiriza kugamba leero tuli mu goocha leero abafumbo munnemesezza simanyi wakubawolereza naye nga bulijjo nja kuba mbawolereza nze babita Babinals omukyala omufumbo ayagala nnyo obufumbo era mba njija wano eno nga marriage advocate tetusuulawo tawel tubeere nga tukyanyikiza obufumbo naye maama leero wanyi mugammazeemu bakulemye munnemye naye era njasigala mbawolereza nze Babinals nange Fifiline abanaye tubaniriza. Thank you for joining us one more time. Bakumire ku channel yaffe subscribing liking and share about this YouTube channel. We are all about faith, marriage and motherhood. Ebintu happens on social media obikwatagana ku bufumbo obikwatagana ku kukkiriza n'abakyala oba bamaama tuba tubijjayo ne tujja no tutugabanako nammwe. Vicky omwana bamuadmitize ku kitanda oba ali awo uwa kakyali akakliniki nze ndabadde ngamba nga ndowooza ali mu nnyumba aliyo nani kale sorry banaye munaatusaasira kati banaye mbadde era nkyabagamba twepwano twajja tweyimirire ku bafumbo abakyala n'ebintu ebikwatagana mu madiini kubanga tuli bakyala bakkiriza twagala nnyo mukama soke tulange wali soke tugende mu story ebitambula social media mukyala wamuwulidde namulabye ku mawulire naye ekyanyumidde nambemu yavuddeyo oli kuwasegirinya nedda wano eyassa omukyala by the way waliyo namba wali ne nambemu awulidde yagambye kyokka nze omwami wange nali mbeera naye nga talina buzibu ng'abeera bulungi nambemu neno nambemu teyali wambaga like maybe teyali wambaga nambemu nga tegwesigwe wambaga ati kati oli
kali ono wokubiri Patricia yaja nali mukyala wa tibera konti gwe nambe mu namba 2 gwaba mukyala we kati ompya ye mukyala kati kitegezo oli abadde ki mama w'abaana nenga abuddeyo mu maanyi bana abantu babulire story ekyagenda maaso n'okukola okunoonyereza ku ttemu erigambibwa nti lyakolebwa ku Robert Mukwayo omutuuze w'ekatale Bugema ku luguudo lw'Esseguku. Kigambibwa nti ettemu lino lyaliwo ng'obudde bwakakunira ku ssaawa nga 2 nga mukyala w'omugenzi Suna Patricia kigambibwa nti yaddusa bba mu ddwaliro erimu Esseguku n'oluvannyuma n'akubira abooluganda lwe nga bwe bannyonnyola nti omukyala ateekeddwa okuba alina ekintu kye yakwata n'akuba bbaawe kawompo ku mutwe eyadda ngulu naye ng'entabwe yali waliwo omwana gwe baali bateebererezebwa okubanga si mwana wa muganda waffe omuto asembayo ebintu byaffe byonna n'abimutunza Wanga waliwo ennyumba gye yasooka omutunze ye nabbi ngo yamusanga akola ssente ze nga musajja anoonya ssente ze. Robert Luswata mukulu w'omugenzi Mukwaya atubuulidde nti omulambo gw'omuntu waabwe baagusanzeeko obulabo obunene ku mutwe ekirowoozebwa nti ono yattibwa buttibwa n'oluvannyuma omulambo gwe ne guddusibwa mu ddwaliro. Wakati nga n'amaziga gabayitamu abooluganda bategeezezza nti mu nju y'omugenzi baasangayo omusaayi ogwali gusammuse ku kisenge kya siiringi waggulu kyokka nti ng'omugenzi yali yabagambako dda nti mukyala wa mutulugunya ebitagambika ekyamwaliriza okuvaako ewaka akaseera akagere era nti abadde ateekateeka na kulinnya bbaati kugenda mitala w'amayanja. Oluvannyuma ne wabaawo omu ku booluganda alaba omusaayi ku siiringi waggulu nga gukaliddeyo. Baali bagezezaako gusiimuula naye nga buli basiimuula gwongera kuddugazaawo. Olukwa ateekeddwa okuba nga ali yaluluka dda. Postmortem report kye yafulumizza eraga nti nno baakozesa ekyuma okumukuba ku mutwe ate era ne ku mumwa ate n'okutu ne bakusala obulere. Ne bamusala mu kitabo ky'omusaayi nga bamaze omumutema naye nga kitegeerekeka nti omukyala bweyewasiza embaga ate yamujja mu bulamu bw'ensi eno. Njagala omukyala oyo amateeka gamukoleko nfune justice n'abaana bange bafune justice kuba kati essaawa eno nze kati nfuuse nnamwandu nze taata nze mama abaana bange bafuuse bamulekwa. Right now family eri kusaidia Nambemu. Era Nambemu yavuddeyo n'agamba twagala mwenkanya kuba kati abaana babasuddewo abaana bagenda sigala tebalina taata naye nga muno story nze omukyala agambibwa Patricia Mbu agambibwa Mbu yatemula omwami we naye nga yamutta mu bukambwe yamukubambwa ekyuma ku mutwe oba nga alina scars ku mutwe n'omusaayi naye abakyala bavuddeyo nga batulugunya stories badde zijja kuzino mbu abakyala batulugunya abasajja waliwo no nanyini wa Kampala University. Yes, naye agamba omukyala azamutulugunya mbu amukuba naye kituufu nano amutulugunya yali second wife yatugulunya omusajja omukulu kabalabe naye nedda kwandibanga si kuzunga kyemmanyi I don't know but buli omu abeera n'ensonga ze lwaki awasa omukazi wakubiri naye mama waliwo okuva ku kirungi n'ogwa mu kirungi naye kati ono oba ku university ngamba ndoza first wife gyali agamba yeerwa n'entalo zo agamba kale kokirabe kati ali eyo first wife akola kati n'omukazi okuba otya omusajja babakuba ng'omukuba otya waliwo abakazi abalina empisa oba mpisa mbi naye nga bayisamu abasajja amaaso babayisa bubi ekisooka nekono by the bab nali njagala twogereko ku topic eyo nze manyi I advocate for a boy child so much boy child because you are a boy mom. People think that it's only when you hear domestic violence abantu bangu okukigamba abakazi nti omusajja yakubye omukazi but even men are going through cases of domestic violence. Ng'omukazi akukuba atakuwa mmere akugalira ebweru akuvuma verbal abuse verbal violence bana ina abasajja bana they domestically violate them. Kubanga emirundi mingi abasajja naye bavayo bagabane omusajja munafu. That's society. That's how society has made us to believe that a man is supposed to be strong, to keep quiet, asirikire muri nebizibu. You know they are suffocating in marriage. They do. Nange namukwano gwange. Uli omukazi bambi, I'm mistreating a guy. Bana engula dada guy ovali nganga ka baby waka. Naye kati nga mweno couple tenalabye babu kale.
bobera mufumbo in such a scenario kubanga baba gata bagamba for better for worse naye kati olina omukyala akuyisa bubi omukazi akukuba omukazi akuvuma yakwawula ne relatives bo don't bring your friends don't talk to so and so like they control you chokola nze bangamba oyogereko n'abakulu bekanisa babagatta oyogereko ne family okitegeera like seek counsel and seek help oyogereko ne other marriages abantu basobola okuwuliriza omugambi ne mukyala musaba ati ne bw'ati mugambeko biki try to seek counsel naye oba olaba nga biganye mu kifo ky'okuze kale obufumbo obwagala era mbuwagira ye naye okutuuka ku extent nga mbutuufu kiganye muganye okukwatagana I advise you walk away neyeesootinga kubanga omuntu ayinza okuttira mu bufumbo babatta katono tebamuse naye omusajja bagamba maybe it's because of property kubanga aga musajja badde alina ku bintu musajja ye abadde mugagga sente engeri gye badde boogera ne family members aleka sente abadde azina ate era n'ekyomwagaza if you see the ekifaananyi ky'omukyala because omukyala omulaba nga she's pretty she has a good body biki ate ng'omwami womulaba bambi abadde mwami nambemu abadde mulungi like omukazi musajja nambemu abadde mulungi okay, in the eyes of the Lord. Little eyes in the hands of the beholder. No, tegeza nambemu ku namba 2. Namba 2 mukyala no w'amaanyi. Ne nambemu wamulabe mukwano gw'owaana. Nambemu namulabe jasikala alina kale nnungi. Laba yabulamu lwa ssente. Abulamu nnyo. Tawaliza kale nambemu kale nambemu. Mbaganye bannambemu naye no kale nabadde abulamu nnyo. Compared to what? Kakyalabika ndowooza yafuna kino ekijujjulu ekiwala ekirungi and I'm thinking omubiri kyekyo omukyala oleka yayagala omwami lwa ssente ono namba 2 n'omusajja naye yamwagalako bulungi bwe anti kati munange we yamane nabadde ne mukwano gwange gyo n'aŋŋamba omusajja singa like bw'omala otunulira obulungi kungulu osobola okukubamu katooki mu bwongo akayise katooki n'obukuba mu bwongo bw'omukazi n'ogamba naye kati ono omukazi gwe ŋŋenda naye ayagala apartment emuyenga oyagala opangisa apartment ya $2.2 n'ekitundu naye era obwongo oba obulabo manyi bwe gitokwesa mano otegera mu obwongo buli bwebuti just that twebuza amagezi tuignoringa red flags physical attraction nga yagenda wala yagenda naye omuntu akulaya wali nenyashinga oyambuka mbuye agende n'olya physical attraction nafuna kavideo because nakebeddeko nga their proposal kweri online. Are you serious? Yes, even their wedding babagatta ne babalaga ne ku mawulire embaga yabwe ono Sharita akoleze embaga bagikwata which means those sente diriwo n'ekiresa obuzibu mu bufumbo bwenzi na property right now bwenzi na property kubanga bagamba gaya nakula DNA kubaana tuna finding out mune last born siwe basajja mulabirira abaana betubawa ate DNA muzagazaaki baina kumenya obeera nange nkuzaalidde abaana ate kati bakebera biki ekisooka bajja kufiira bwerere ati kati olaba nange natuuka ne ŋŋamba olaba bagamba buno temukembera simu z'abasajja simanyi simu z'abasajja butungulu nange ne ŋŋamba ne DNA nayo katungulu ate yeekussa kubanga wemanyira nti otandise okutagwanjira musaayi gw'omwana awo omuntu ajjayo akayondo yagala kunswaza osaaga people have killed but nabirabako ne mu covid ebyali bingi those cases were a bit many yes yani ayita ekintu kya DNA test simanyi nakumanya baatutta naye nga omusajja watuukira ogenda okucekinga DNA abalina mu doubt n'obufumbo bwennyini buba buyuuga kubanga tosobola kugamba mbu omusajja out of the blue aze nakusaba DNA abalina kyala bitali obanga kintu kye waliwo omusajja gwe mmanyi nga ye abaana be bonna abatestinga abaana be bonna bakolako paternity test bonna maama oyo nga naye bamuzaala bwepaba immediately oba yali tazaala tatwala kintu tatwala mwana waka gwatalinako bukakafu nti uki naye naye akumekegwa okufiringa bad ng'omukyala ye yagamba mpozi nga yakimanyira mukazi we yakinnyonnyola n'agamba nti ye in fact haji na musiraamu yagamba ye waafunira haki ye amunnyonnyola from the beginning nti nze all my children mbakebera so you kuyenda at your own risk knowing bajja kukwata
naye nga mukyala ki ekikutuusa ku level y'okutta omwami abaana bo balowoozaako ki kati omwana ng'akula ng'agamba mama wange ye tata wange ate ebeera mu mawulire buli wamu but also the family has been so strong okubeera nga kubanga omukazi naye n'omukazi bannange mutima kika ki ogaba notta omuntu no cleaning up n'otwala omulambo mu ddwaliro but I think yali yekka the possibility tasobola kubanga yasitula omulambo yekka ayinza okuba alina omuntu eyamuyambako maama kale babu bagusobola omulambo omukazi ng'ositula omulambo wekka manye ogwo omulambo let me tell you I was watching a reality show omukazi yamenya nti omusajja yali agenda kufuna retirement baba bazita atya mu bazungu retirement plan retirement what benefits sente zaali nnyingi because bo sente zaabwe ntibobanga ofudde baziwaani mukyalawo yes so kati yakola manyi mu bazungu bagamba if you want to kill someone very fast take them for bakitata hiking ku lusozi babitala tebyo hiking you hike yes kati bo omuntu se wagulu ku lusozi push them and you call 911 bagamba akoze eki agudde accident nafa yes that's what they say if you want to kill someone first do this but then ono omukyala yali yakibala nti omusajja antera okufuna ki sente ate ku sente ze kuliko abaana abakulu beyasooka okuzaala mu bufumbo obulala nga talinamufumbirwa n'agamba kati kyengenda okukola kanjiye amagezi amalala nga bukyali so that fateful morning omusajja n'amukuba akayondo omukyala nakuba omusajja n'amukuba jjukira omuzeeyi yali akuliridde like mu myaka nga n'amukuba akayondo n'akola ki n'amutta teyastopinga ku ekyo like she knew that the body was heavy n'amutematema ebitundu like mama mukono piece like yes n'aseparate nga n'ateeka mu these black baggage bags n'akasitula bulungi but on a video footage camera footage yali eraga nti kavera kaali kamuzitoyeredde ngayi because baanoonya omusajja nga camera eraga nti the last time he entered his house and he didn't come out ate nga balaba omukazi n'akaveera ka black atambula akola ki system y'abazungu nnungiko ku yaffe they can monitor something ne bagoberera omukazi mpaka gye yagenda mpaka lwe baafuna ki the body was buried actually like we yali abeera waliwo church so nga yaguziika emabega wa church ku ttaka lya church nanka kyeyaleze bane you know someone can kill you and do anything with the body they can do anything naye omukazi abadde mugezi gwe gy'otuukira n'ekisente nti omulambo ogututte waka w'abantu yagutwala n'abagamba we yamala okukubwa ndowooza omusajja mbu allegedly bagamba we yamukuba n'amukwata n'amutwala mu ddwaliro some hospital Ntebe Road yafera mu ddwaliro ono brother wa guy yazze n'ababuuza n'abagamba muno omukyala yaleeta omusajja nga yafa dda yafudde dda okitegeera bagenda mukolako tests nga musajja mufu bazikoze tests kati bano bwe bazikola tests omusajja n'abuuza omwami gwe muleese ng'alina ebisago okitegeera ng'alina ebisago naye nga olwedde yes ng'omusajja alina ebisago omukazi ng'afuna mulambo ng'ayita abakola ku mirambo nga badressinga mulambo nga bagamba n'omudwere batugambye tetubikola mulambo kubanga like guyinza okwesitaza abantu n'omulambo gukutwala ku burial ground yagutwalayo a bit late like ngasaba yatambula nagwo kati leta nga bali mudwere we yakubira muganda wa guy n'amugamba muganda wo biki musaze ng'ali musayi ewaka netulwa ne ku ddwaliro naye ate bagamba gwabadde ne ku siiringi gwatuukayo guti anti ndoze bwe yamukuba kubanga bagambe the tried okusangula naye kugamba nti tebeefiira gwe n'okuba omuntu ng'alajjananga yino yose naye bwekiba nga si kituufu nga teyamuse anti aveeyo ayogere nti saamuse anti olwedde ali mukome bamukutte yabadde adduka ne bamukwata okukukwata in Uganda you are innocent until you're proven guilty but also YouTube yanene babadde akola mu kukuta biraga yatandise tenaba naye ku social media abantu bakyogeddeeko nnyo by the way olaba these cases usually zibeera all over but it's not so much on social media I don't know why but banange also men need justice senga abadde mukazi senga kiri amaanyi senga olaba feminists bwe bavaayo so bambi justice for olaba nagamba myai advocate for boy child n'abasajja bayita mu domestic violence ng'omukazi akuvuma buli lunaku
Nakumalako emirembe mu makaago naye nekirala ewaffe n'ebbange. Musajja amucapa, omukazi amucapa. Kuba omusajja n'amugwa mbulago omusajja ng'amutuka, omusajja n'alajjana mu nnyambe. Baana ate n'omukazi yali muwanvuko ku musajja. Anti abo abantu ne bagenda ne bagana omusajja omutta. Naye omusajja kasa yafuluma. Taddanga. Nzemba alina akana naye omusajja taddanga. Fifinze bwe nali nnoonya omusajja ow'okuwasa, ow'okuwasa kufumbirwa. I made sure nti omusajja ano antwala, sigenda muyisaamu maaso. Kikulu nnyo. Will I submit? Will I respect this man? Exactly. Kubanga leo ka boyfriend kivu nali nnina naye nga ndaba no. Muyinza okwewa empi. Ngayinza okugamba nyenzeeko wano. Yes man. Yes. Nga njagala omusajja agenda okuyimirira. Yes. So mubeeko ebintu bino ebitayisaamu mu maaso, but also make sure omuntu akwagala bino ebintu okukozesa. Naye omukyala yenna baabu n'oba ng'olina ssente, n'oba ng'olina ebizimbe, n'oba nga career wise oli professor, oli ki, Bible eri so clear about a woman being submissive to a man. And being submissive doesn't mean you are weak. Abantu balowooza if I submit to my husband, if I kneel to greet my husband, if I need to serve my husband, if I do something for my husband, I am weak. No, that is not it. You're not weak. Being submissive to your husband is respecting them. It is loving them. You're not being weak. So bambi omukyalo oyo obanga kituufu, it is very unfortunate, yes. Naddala eri abaana be okupaintinga picture yo nti mama yatataata. It's not, but still also I still encourage men out there. Speaking out is not a weakness as well. It is not. This is how the African traditional society has made us feel that men are supposed to keep quiet. Guma masajja bakyogera. Guma masajja musajja takaaba. Omukazi ajja kuttirayo ng'oguma masajja vaayo munange oyogere. So abali mu comment section, you can comment about this issue, about this woman. Why is it that right now women are terrorizing men? There are a lot of homicides. Mufumbo. Comment about this issue. Properties, by the way, one of these days we are planning to bring a lawyer to properties in marriage. So God willing, badde mukwasaganya naye. Awo gundi yagambye Gashumba. Yagambye ebintu bya 50-50 mu bufumbo. That is rubbish. Era abasajja abakola 50-50 simanyi you pay water, I pay power, you pay fees, I pay kabichi. Yabayise nabiyenje. Nende Gashumba natufukidde tabbu. Banaye. Sagala gatinga balotida sagala tufute tuli bulala. Malaika. Yagambye. Nera kati Gashumba 50-50 sobola kukola mu bufumbo. Bwanga lwedde musajja mukulu. Ali mukulabirira muwala we. Exactly. Ne kati pe myaka gyaffe twewasanga omusajja asigako emyaka ebiri. Ebintu bya finances in marriage, it is between you and your husband. Yeah, you have to figure it out. Yes, to agreeing because I know what you're earning, you know what I'm earning. And sometimes in marriage it's a hard topic to start. Yeah, finances, yes. Exactly. Yes, so I think also men who are stingy. They leave a lot of responsibility to women. Yes. That is the problem with our men. Omuyambako ne mugamba kamukwatizeko kino mama nakulekera emirimu. Kitegeeza abisobola. Yeah. So that is the problem, but otherwise like financially okuyambagana kuba kuyambagana. Yes. It's pretty good. If you parent and I have money to pay for my son's school fees, what is wrong with that? School fees nga ziba nyingi. Kuyamba kumazi. Yamaja kusasula school fees kubanga ziganye. Bab, my HM yumi yatunyumiza. Yagamba mchala we oyina mukoka sente. Mukazi amugamba sirina wadde. Namugamba bana yempa ngenda zikudde namugamba sirina. Naye ayina walengedde ekyebiri. Kyokka agenda kimulekera ewaka. Naye kye yakola ng'azijjawo ng'akola ki ng'amuwa ng'amugamba let that cater for your meals for today. Nga nyawaani omusajja ng'ajja ekyebiri ky'omukazi. Ng'akimuwa. Biko nakobye ku pasi nti sirina. Kati ayingira mu kisenge anoonya ekyebiri kye takola ki? Kyatandika okuyomma bw'ebiri gyange gibadde nejjukira agambye sirinaamu wadde. N'agamba I desperately looked at her looking for the money. But she couldn't speak out kubanga already akoze ki? Oyo ng'alinga nze. Sente yagenda wala n'agamba olweggulo nga nkomyewo from work nenkwata ebiri gye nemuwa
Nemugamba me I saw that 20,000 I picked it I don't know if it is you or not. Nali mazango maybe zagudde. Musajja we yekali. Angamba bazani nze nzijjaawo ze mbadde ku makya naye zikwata ozizeewo bazizo bazani nange simanyi. Kubanga obadde nkubuuza nga matolina. Yagamba nga madamu afa obusungu. Omuli akitegedde nti kano akabiri ke batuwadde. Kange. So kikya finances mu bufumbo. Bizibu. Bulumu wambikwate nga bwabisobola n'omuntu we. Naye ebintu kyobulaba sometimes ebintu byokukola ababiri birungi. Very good. Mukola babiri ne marriages are broken because of finances. Do you know that? And property. Bogenda kuzuula mukazi nga yazimba emizigo alina zikalina alina so banange wama mulonda mukama mumteeke munetu naffe tubere bagezigezi n'ate bakugoba naye tetukisusa olaba nga ekintu kiganye kive mu mirembe ekyokweswaza obwenzi bufuuse obwenzi kituletera kuba ne batiktok abavuddeyo nga kyokabana bato ogamba baliwo bano ababadde wabugembe bano abagize waliwo bano basiraamu Spanya omu bamutamba Spanya Mariati Mariati bane Hajara they've been friends naye ng'ono ayogera ne Bawoli ng'oli takimanyi ndoza omanyi nga onomanya nti maybe my friend kumbe ono ng'ayogera ne Bawa munne naye they go ahead they went ahead ono najja mu nnyumba y'ono Little Home okusoma bali bafumbo bamuwoowa bino bagamba nti bawoowa yes mu busiraamu beewoowa ne kigwera ku bubiri bw'oli so ku TikTok ne mukwano gwe what sika busiraamu kale byandigenzeko ewalala naye si mu maka g'ono because oli abadde akimanyi generally banange polygamy era bye bino bye bimuli omukyala that is not even about polygamy bab I think this is Bwenzi. It's cheating on your wife because and disrespecting yes, her. Of course, Islam allows polygamy, the highest order, but doesn't mean that you should cheat and bring someone on my marital bed. That is very wrong. It's wrong, Bambi. So TikTok abadde musabulaawo nga mugamba amasanyalazo gawulira so it is not right. Naye bannange babu bano Aba-Islam nabo polygamy si nnyangu okufumba n'emujjawo si tesoboka ate these days by the way olaba nti basiramu bakimanyi bawasi basimanya bakazi simanya hakinya naye kati buli omu n'omusiramu yennyini kati ennaku zino avayo n'agamba nze sifumba na mujja wange ate koko Mukama yakimanya ekintu ekyo kizibu babu ng'okimanyi nti omwami wange agenda kuvaana agenda sula eri leero kiri weird so abafumbo twesibe mmeka nalaba ono politicians amanyi njagala nnyo politics nkumanyi nalaba Ssemujjunganda nga bamubuuza nti naye gwe ng'omusajja omusiraamu lwaki tweyina mukyala mulala n'agamba nze it's not about kubeera n'abakyala basukka mu omu ekinfula omusiraamu n'agamba me and my wife it's more of an emotional attachment or emotional marriage in fact n'agamba he believes that maybe the day he would die is the same day the woman would die because they just can't live without each other. That's Yagamba. I might not be a romantic man, but me and my wife cannot do without each other. Yamuwasa muwala mutonga ali senior 6 Ssemujjunganda yali ki? Honorable Ssemujjunganda yali first year university. So avudde wala n'omuntu yagamba it's not about polygamy. Sometimes bino ebintu no I think n'abasajja bano abawaasa omukyala asuka mu omu ndowooza ebanga respect mu Islam like bampe ekitiibwa bayibba ekiri extra ndowooza neera ndowooza ne Buganda kuva dda mu African society abeera n'abakazi abangi abeera w'amaanyi naye temuteeka ku buzibu temuteekera mu mitima mibi naye nga polygamy family bamubeera temuggwa amalogo abaana babasiraanya osanga abaana bono nga bakulaakulanya bono nga abaana ne beewalana then n'okulwanira properties kati ng'ebino ebivuddeyo navuddeyo ate kati njagala abaana bange babonaabona mwafuna ssente kati twafuna ebintu okolera ebintu nga bwe bityo ate n'omukazi omu aba ataasizza abaana tassa ne future so kati tulabe gye binaggwera mu paalamenti ne paalamenti bali bawa wafa si kyo ekisookera ddala bw'otuba tugenze kuziika babu kino kyetegereza muziika bwe muti abantu obunyene bagenze bakuleka eyeyo n'abeeyama tujja kuweerera omwana
They don't. Kale some do, but not faithfully. Bakwelera ka kadachi tamu mwaka nga gumu woddayo nga tandika okwekweka bibaawo kyobala munaye obosa bamukama nakuwa long life aga mukama nyamba nkuza abaana bange n'okubakolerera baleme kubita mu nnaku eyo ye bannaye Segirinya mukyala omukazi yavudde n'agamba yeki yagambye anti kati omanyi kati omubaamu byokweyita amannya oli ye malaya ono si ye malaya nze ndi officially bampoowa naye nga kaklipu kwetwalabyeko omukyala agamunoye bamuwoowa naye ngono omukyala gwe bamanyi bonna ye agambye nze simanyi yo omukyala gwe bawoowa gwe balekawo naye kyembadde mmanyi nti mwami wange yalekayo babebi mamas kino ye agamba I'm not just a baby mama wabula ndi mukyala omuwoowe bamuwoowa so there is also waliwo one of the family members avuddeyo munabagamba mbuno bamuwoowa yali lidda wanga baziika nga bakola aleka yaliwo n'asirikira mu kamooli nga muwoowe babu okuwoowa is more of a wedding in our faith kugamba eki bwe yamala okufa we nategeerera nti naali sirina mujja wange namanya nti waliyo mama babies. Nze nali mukyala wa Segirinya ajjudde akandinda njagala okumujjukiza nti nyina abajulizi abasukka 3 abatalina ku saidi yange nga bali ku saidi ya Segirinya era abeetegefu okuyimirira mu kamera bajulire nti baatuuka mu maka ga kitange ne bannonayo era njagala okumujjukiza nti nze nyina life insurance eya parliament ng'omukyala so singa malaya era ne kadi weeri wano nagise nayo eraga nti nno Honorable ye yagimpa ennya saagenda ku parliament sije najijja. Oyina medical insurance? Kati maama kino kyeki? Yajawoowebwa. Ng'okikakasa? Nkikakasa kubanga naliwo. Ekyokubiri obusiraamu ffe butugamba nti abajulizi baba babiri ku sayidi eno ne bw'omukyala ate ne baba babiri ku sayidi ewasa be bantu 4 ne seeka awooye be bantu 5 okuwoowa kuba kuyimiriddewo obufumbo buba butukuvu bwete ate ne mukyala Mariam era naye muwoowe naye nga kyenkakasa nti abakyala abo bombiriri bawoowe yavaayo wali eri naye engeri yayogeddemu agambye alina n'abaana kubanga yalaze mu parliament yamuwa kakaadi alina medical insurance from Honorable Segirinya gye yamuwa nga bamulabirira n'aleeta ne license ez'obufumbo gye baba bawoobezaako ayeka muntu we naye mama lwaki avuddeyo kati yandivuddeyo eri mu family meetings ezo Segirinya omulembe ebintu ebyali bizibuzibu era tubireke bahakki zaali ziwera kati awo bwe buzibu bannaye abasajja temutusula mu buzibu bw'abakazi nga mumaze okuvaawo naye banaabo ogenze noyogera ku kya property waliwo omusumba omwe yafa n'aleka property yalekera omukyala n'abaana abakulu oyo gogamba ensonga ya property nayo baba efuuse ensonga tekyeŋŋamba abantu bandiwandise wills zaabwe very clear wamanya ng'olina property ate tuddeyo kwe enono y'okuwandika will muleke kubanga lubuno newebanga si bakazi balala sometimes family members abazze ne batwala property z'abantu z'omukyala omufumu nagamba ennyumba ya mwami ya muganda wange mufulume have you seen those things? Yeah, I have. So much so bambi tuwandike gomanya ng'olinayo akayumba ko wandike ekiramu akayumba kange nakazimba mukyala wange biki n'abaana bange so tuddeyo ku nnono z'okuwandika will I think kijja kuyambako ku zino okwettano but above all naffe abakyala tukole women work tukole mulinda basajja kufa kusikira bintu mukole be career women okubeera housewife si kibi but find something ekikufuula busy. There are women who take pleasure in staying home and taking care of kids, which is a good thing, but find something else that brings in some daily income. Tandika YouTube mu nyumba yao, you know, ofuneyoko funa ka retail shop, funa you know what ayagala kubeera directly involved, be indirectly involved. At least ngofuna ka sente omwami wabatali wecha abana no bakulotya.
Yeah, tukole. Yeah. Naye nga tweyanza nnyo okubeera nga mutwegattako nnyo bano ku Babina's channel bannange bigenda amaaso mubiraba. Comment something down below. Ekyopoliza mukirowoozaako ki, abakyala abasiraamu mukirowoozaako ki. Babesti tukomewa ne babesti bafuze ne babesti. Naye nalinako besti wange. Yakutabukira. Nze yateekako ekkomo ne ŋŋamba kale besti ono mwagala nnyo. Naye besti yali married. Yes. Nengamba kale besti. Nenga hasbe wa besti akutabukira. Eliso. Nengamba kale mwagala nnyo, he's my friend, but as a single woman, I also believe that there should be a boundary. They should set a boundary, especially if ayinza okuba mu budde walanga mukwano gwo mwasoma mwembi bla bla, but time watuukira okufumbirwa. You know, abafuse, you have to set some boundaries. Guy yali bestie wo. Yes, guy yali bestie wange. Nga mukwano gwange nga mwagala nnyo. Naye the mere fact nti yali mufumbo, forcefully a boundary had to be there. Yes, because we can no longer talk at night on phone. We can no longer text like we used to do, you know, because you respect the fact that they have started a family with someone else. So for purposes of not making their wife feel insecure, you know, know your limit. Know your limit. Yeah. Yeah. But also, never babesti ba babesti bakisusa. Just bakisusa bannange baddiya. Besti yamanye ebizibu ebiri ewaffe. Banaye tutwalwadde. Manyi mukazi wange yakoze bwati. Banaye babesti nabo bamanye we bakoma. Bamanye bakoma babesti kati oli besti yagenze simanya kubeera mu yagenze ku bulizi. Mukisusa bannange buli mamanye wakoma. Know your limits. Banaye omwami wange, dear future husband. Female bestie. If you want to have a female bestie, if you want to have a female bestie, leave me out of your drama. I want a man who is fully focused on me. Let me be your priority. And your bestie as that. Yes, I want to be your priority. I want to be your wife. I want to be your bestie. I want to be your everything. If you still want female besties, leave me out of your drama. Be with your besties and leave me alone. Chiwedde. Sikizaako mukono. Babala nnyo ku bane twagala bagamba tulina musana fun fair, fun kids. Oba ng'olina birthday y'omwana ng'olinayo obaka occasion oba kusomero musana fun. Some people bakuza baptism abamu bakola ebintu bingi. Wagala bana banyumirwe balina popcorn machine, balina bouncing castle, balina ice cream, balina go-karts, ndoza nafuna kafaya kalongena bakateekawo ebintu byabwe birungi bya class. Era ogenda aleta bamusana ku birthday y'omwana bajja gamba no birthday yeyo. Children will enjoy, they will do a face painting, you know, bakola abaana ebintu bye baagala. Toys z'abaana teziggwayo bali mukaya bambi masavu ku masavu. If you have a birthday party, just hit on us, you will not regret. Ne number zabe tugenda batusitekawo wansi zamusana mubeere nga reaching out for anything that you want. Tusigadde febaze okubeera nga twekumiddeko. Tukyaliwo mu social media, ebitambudde mu social media, tubeebaza nnyo okubeera nga musubscribinga, mulikinga era nga musharinga. Yes. See you in the next video. Bye, we love you all.